Olwaleero poliisi y'ebidduka n'abakuumaddembe ab'enjawulo lwe batandise okukwazza omulimu gwabwe okakasa nti ebyentambula biri mulaala okwewala kalippagano n'akavuyo ku lunaku lw'abajulizi. Mmotoka za poliisi zirabiddwako nga zeekisa amakubo ag'enjawulo kw'ossa n'abakuumaddembe okugira abantu n'ebidduka okugenda wagaaniddwa. Waliwo ab'ebidduka abalabiddwako nga basobeddwa ekyokukola ng'amagezi gabeesibye gamba nga abagoba ba bodaboda ne taxi. We come for prayers, but the way those people, they are blocking us, no way to cross, they are blocked from this side, even here, it's not good. Kujange jona gisanyalade sigenda kola kubaka ati amakuba gasibye madetwala bitu yange wali muwegendo kolera olugudo sanze baluggadde. Wadde guli gutyo poliisi egamba nti ku lwanga 3 Juni ebyentambula byakwongera okukyukamu ng'enguudo ezimu zakkugirwa abantu abamu okuziyitamu. Oluguudo olw'Ekireka Kyaluwajjala olwo lujja kubeera one way. Oluguudo olw'Ekyaluwajjala nga ludda ku nkulungo ey'Enaalya olwo nalwo lujja kubeera one way. Nga bulijjo oluguudo oluva Ekyaliwajjala luba lw'ababigere mpozzi n'abakokunava abalondemu. Naye ate ab'ebigere bajja kutambulira ku mukono ogwa ddyo omukuludda olwa kono olwo lujja kubaawo emmotoka ez'abakulu ennyo. Kyokka bba bagenda ku biggwa by'abakulisitaayo ekkubo eribaweereddwa lye ly'Ebweyogerere. Abo bajja kukolesa oluguudo lw'Ebweyogerere Buto Chobe ate ne bapaakinga ku farm eya Protestant Church. Zo mmotoka z'abalamazi eziva ku luguudo lwa bypass mu bitundu by'Entinda nabo bateekeddwawo okusimba mmotoka zaabwe. Bano bo bajja kuba nga bapaakinga emmotoka zaabwe ku ssomero erya Hillside Nursery and Primary School. Abalamazi abaviira mu bitundu eby'Entinda, Kiwatule, Enajera ne oluguudo lw'e Kasangati bano bo bajja kubanga bagendera ddala ne bapaakinga emmotoka zaabwe ku Kira Town Council, ku kisaawe eky'Ekira Town Council ne ku Mayor's Gardens. So nga babalamazi bagenda ku kiggwa ky'abakulisitaayo nga bava mu bitundu by'e Mukono bakuyita Seeta olwo mmotoka zaabwe bazireke ku faamu ya kkanisa. Bano bo bajja kubanga bayitira e Seeta, Sonde, Bweyogerere Buto, Chobe Road ate ne bapaakinga ku faamu ey'okkanisa. Ku nsonga y'ebyokwerinda poliisi egamba nti bannafuna buzibu bwonna era basuubira okutambuza omukolo guno obulungi. Nga bwe mumanyi abantu abalamazi bazze batambula era nga abamu bayingidde dda Namugongo era nga sawa 12 ezaleero ez'okumakya ffe nga security twadde turegisterinze omutwalo gumu 14,579. Onirala budde abalamazi ku bantu abenyigira mu bumenyi bw'amateeka obw'enjawulo gamba ng'abafere, ababbi n'abeefuula kye batali. Then tuyinayo abalala ab'olukujjukujju n'osanga omuntu nga atunda gold. Kati gwe olina okwebuuza ku lunaku lw'abajulizi gold oba otunda waaki? So ebintu ng'ebyo tulina okubyegendereza. Then tulina bano abalala mpaka kasimu konsooke nkubira abeewange. Abantu abakulu basabiddwa okutambula n'ebiboogerako n'okukuuma obulungi abaana bwe banaatambula nabo. Beera ne identity card, beera n'akanamba k'essimu ko wakiri ng'olina w'okawandiise nga bwe mumanyi ebigwa bitalaze omuntu ajja n'agwawo nga takyasobola kwogera. Wetuviiridde Namugongo ng'abantu bakyagenda mu maaso n'okweyiwa ku biggwa nga tebasobola kuyita ddakiika ziwera 2 nga tewali kibinja kituuka. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.